Wakiso kunga. Kunga Buganda yona kunga. Kunga Uganda yona kunga. Kunga ensi yona kunga. Ra. Bana mwetu ndiko basebone banyawo. Civil leader opposition ne bamemba ba parliament bonna bituli nabo olwaleero civil governor Wakiso ne governor Masaka n'abakulembeze ba local government mwenna ba mayors ba councillors civil secretary general n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna bamemba baffe mwenna ba foot soldiers banamawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero lwa ssanyu nate tinewankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula obunadiini batemula mukulembeze wa nnono, bamala okutemula omukulembeze wa nnono bakutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life, nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana. Kinsanyusiza nnyo ate okwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Mabakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali, naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana abakulembeze bakunga, ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza n'enzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu kwe gwali okaayanira obufo bwe ogidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebyaswago tebitambula birekeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba budde. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujja nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meya, nga MP, obeere ng'osobola ogyekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kyetwali tubagamba mu ntandikwa kyetubagamba kati era kyetugenda obagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebijja kulwa. Ekitukuumye mu buzibe buno emyaka kakigenda 40 okubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa ndoleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate nnakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati olukomera kyonna tetukyalitya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndimusingana bantu be Wakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala mu abakulembeze abalondebwa e Wakiso. Njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yagye erimu social media ne bw'obeera wamu ku kyalo tubeera ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulabanga mu abakulembeze nga ofiisi zammwe tezabagulumiza, ng'ettayi ne suuti ze mwambala tezabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, Mwanda Nkunyi baagala Mwanda oli gwe balaba mu kampeyini. Nga tugenze ne tubannyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe.
Tuli ba servant tetwajja kusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu y'ensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano. Ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu abantu ne babakubira emizira era ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa. Mu kiseera kye kimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikoze obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewa Nakyembalira Museveni. Nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byendi mu kwogera kati. Njagala mwena mutunule mabega wange mulaba jayo flage, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna bonna abavaayo babasuubizanga Yasini Kawuma, Samuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita, oba bwe twali tuziika Franka, twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulama guno tuba tufudde, tuba tuswaza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kyetusobola okukola kwe kubeera integral, kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beeyo ewakisomeka kati mwe beekwatiriza. Naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubawadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bwebakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawoninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana obulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Tubabayo ne tubagamba ebintu tubali kyamaanyi kye twetakakola okujjako biyimirirako bassebo ne banyabo. Y'ensonga lwaki njaba bakutiramu abakulembeze abali wano. Timbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandetterako information naye nga baŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye wenafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China ali ebaddeko nga tadwali nga ffe, mumanyi lwaki okulaakulana. Ejapani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumiza n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu baze dizaye nga ye bamusiba mayisa oba akalabba. Bwe waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake, butemu, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayina kuffe nawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino kikibonerezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini
nga yalukuddemu eri mutwe olikyali wange naye bwona okukwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive mugamba president agenda byogerako ye nja byogerako oyinza okubikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiwezibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way twebaze Katonda firimu yaffe ebunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna bonna bamuguddeko nga babimuta. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo atama wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa. Ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu kkomera kati abaavayo okwekalakasa nga bannabanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekitewunyisa Anita Mongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Mongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni 2 olunaku. Genda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyusa nnyo. So kyabadde ekyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omuwumusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampa information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'obuli Kayunga Ssente bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza era nitubabulira ekyokukola sente muzizeeyo abatazizaayo abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola ngafunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana. So we nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzegabira sente meka miliyoni 15,000 ngekyenyiike disente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza naye kwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja mbu yazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasooka buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye ti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu bisatu. Okusooka kwe kuzzaayo ssente z'omuwomusolo, ekyokubiri kwe kwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emikulu. Bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki mu ghetto naye kakati tubeere decent tubuyite bukenefu. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali kuli komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwerokaminge
twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ekikyamu pozi nga takoze ekikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala okubategeezaamu abantu bwe Wakiso naddaamu abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi ogwerepresentinga obupya. Bangi abasookawo baayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enku ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. So wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda. Ekitiibwa kyekitubeezawo, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa. Bangi abalina obuyinza, Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'ezikubenyonya tamala nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu, ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders when naaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenfiiridde ate gw'otuusa eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament. Togikulembera gigende gitwala gitunda. Gikulembere nga muyimirira kuba bye bakugamba kuba obasanga bulijjo. Ne bagamba naye Honorable Senyonyi kino nga kikyamu, kiringa kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo. Muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli naye abaana bali mu makomera batuteeka wano, wandibadde tuli honorable, wandibadde tuli mayor, naye abaana abo stand for them. Njagala okuva waggulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromise. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary mwakalaba ameka bagiwandiikako mu mawulire gaffe. Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuwewe engule wamu n'omutukuvu paapa wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yammwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera ffe bemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nezikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku streeti kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga babbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne bannyabo. Siina moral authority egenda kuvumirira nabbanja nga ppya amabaati nga abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo tugende nga tumanyi titugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza okonektinga obulungi, njagala obbaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala obbaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Ensonga endala zetayogeddeko tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala.
n'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudifusinga abantu okubajja ku mulama, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tukiikirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza, Mukama Katonda abankume. Komezaawo njogera Oluzungu. Well, I will agree with you, Honorable Senyonyi. I thought I would address this issue in later times, especially that I did not expect so many people to be speaking English from Wakiso. But when I saw Map Media, I knew there are quite a number of English speakers in there. Ladies and gentlemen, especially from you, for you in Wakiso, I'll be brief. My message in Uganda to you, the people of Wakiso, I'm sure you got it loud and clear. I saluted the leaders, especially those that have stayed steadfast, those that have not betrayed the cause of the people, those that have not bowed down to the persuasion and the temptation of fighting for small positions. I salute you. Those that have been with our people and consistently stayed with them. I also saluted the supporters and the people that make us who we are. I cautioned the councillors of Wakiso and other councillors largely, those who we are aware went and dined with the devil. We urge you to come out and disassociate with General Museveni and his corrupt regime. You have to make it clear to draw a line in the sand, whether you are for the people or against the people. Ekyo sachi bagambi mu Luganda kankiddemu ti bakansala n'abakulembeze mwene wa Wakiso twafuna information abagende wa Museveni naye tubakukobola okutondawo nsalesale, okutondawo omusitale, musalewo either muli bakozi ba Museveni oba muli bakozi b'abantu ababalonda. In the same breath, I use this opportunity to address what you've all have been seeing in the media. I returned to a burning online protest. That online protest was the hashtag Uganda Parliament Exhibition. That protest was aimed at unearthing and exposing the rot at Parliament and the grand corruption and theft at the Parliament of Uganda. It exposed so much about the corruption by the leaders in the regime. But unfortunately, not even the opposition leaders were spared. My Deputy President and Commissioner of Parliament, Right Honorable Mpuuga, was named in that scandal. There was an allegation that Honorable Mpuuga, together with Anita Mong and other commissioners, awarded himself 500 million shillings. It was disturbing, but after finding what I thought was credible evidence, I summoned a meeting that involved all time from the Commission as a sign of goodwill, as a sign of integrity. We wait to see whether the Right Honorable Mpuuga hits and takes on the moral action that he was advised to do. But again, it's on this note that I want to remind all of you leaders that I told you that I will not cover up for any corruption. I will not be like Museveni, whose ministers steal money meant for Karamoja iron sheets and he covers up for them. In any moral country, many more people would have resigned than that. And in a new Uganda, we commit to fight corruption. Therefore, we must lead by example. We must do what we are promising the people. You cannot give what you don't have. If you don't have integrity, you cannot give integrity. We have a strong stand against corruption, and we intend not to just talk against corruption, but to act against corruption. However, we also committed that if our comrade does the right thing to disassociate with corruption, apologize to the people of Uganda, and resign from that commission, then we shall be willing to come together, rehabilitate him, and then see how best we can move together. So now it is upon him to heed to the noble call and do what is right. Dr. Martin Luther King told us that the ultimate measure of a man is not where he stands
in a time of convenience and peace, but where he stands in a time of controversy. This is a time, and we have to be defined by our actions, not by our words. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and my country.